Olwaleero Father Deusdedit Ssekabira akomezeddwawo mu kkooti Masaka mu maaso g'omulamuzi Victoria Nakinto Katamba okutandika okuwulira omusango ogumuvunaanibwa ogw'okukumpanya ensimbi obukadde 5 okuva mu bbanka ya Centenary ettabi ly'e Masaka. Ng'omusango guno gutandise, omuwabi wa gavumenti Betty Karungi Gafabusa okuva mu kkooti y'e Mbarara asoose kusaba omulamuzi ayongezeeyo omusango guno okutuusa omwezi ogujja, bw'agitegeezezza nti abavunaana Father okuli aba minisitule y'ebyobutebenkevu n'omuduumizi wa poliisi bwe bandyagadde okugwetabamu nga baagala akadde basooke bekkaanye omusango guno, wabula bannamateeka b'omuwawaabirwa bawakanyizza eby'omuwabi wa gavumenti nga bagamba omusango guzze gwongezebwayo okutuusa olwaleero kkooti lw'erina okuwulira okusaba okweyimirirwa kw'omuvunaanwa. Omulamuzi Nakinto ategeezezza nti waakuwa ensala ye ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi ogujja era n'asaba enjuyi zombi okuteekamu obujulizi bwabwe mu nnaku ezibaweereddwa. Kyokka kkooti egenze mu maaso okuwuliriza okusaba kw'okweyimirwa kwa Father Ssekabira era bannamateeka be baleese abagenda okumweyimirira basatu okubadde Reverend Father Dr. Judy Juuko, omuwandiisi w'essaza ly'e Masaka Andrew Matovu Kabulasoke n'omubaka wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu. Omuwaabi wa gavumenti Deborah Etwawu akulira abawaabi ba gavumenti e Masaka ategeezezza nga Father Juuko aleeteddwa okweyimirirwa omukwate yakuba ekirayiro ky'obwavu nga singa gwe yeeyimiridde abula tajja kufuna ssente za kusasula. Era ono yeeyongeddeyo ku mulala omuwandiisi w'essaza ly'e Masaka Andrew Matovu nti endabika ye teraga busobozi obusobola okweyimirira Father Ssekabira ng'emyaka gye mito ku oyo gwe yeeyimirira nga kijja kumuzibuwalira okumukubiriza okudda mu kkooti. Ate bw'atuuse ku mbaka Joseph Sewungu ategeezezza nti ku kifo ky'aliko tajja kusobola kukubiriza muwawaabirwa kuba paalamenti etuula Kampala ate ng'omusango guli Masaka era n'asaba kkooti egobe okusaba kwonna okw'okweyimirira omukwate. Kati mu nsala y'omulamuzi Nakinto ategeezezza nti omusango oguvunaanibwa Father Ssekabira munene nnyo wabula newankubadde guli gutyo omuntu yenna alina eddembe okweyimirirwa. Kyokka wadde ayogedde atyo ng'alaga essuubi ery'okukkiriza okweyimirirwa omukwate kibadde kiguumaaza ng'ente eri ku kyoto kubanga afundikidde agobye okusaba kwa Father Ssekabira okweyimirirwa era n'asaba oludda oluwaabi okweteekateeka okutandika okuwulira omusango guno. Till that to affirm case management direction. Accordingly, the application for bail is denied at this stage. Kati omusango gwakuddamu okuwulirwa ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi ogujja, bannamateeka ba Father Ssekabira baliko bye boogedde. Iffe twekakasa nti si beetegefu n'obujulizi tebukola ki tebuliiyo, naye nga tubawe benefiti eyo tulinde ku olwo olunaku kuba tuli mu kkooti okuwuliriza sayidi zombi baleeta obujulizi bwabwe balina naffe tujja kubuddamu. Tulowooza nti process keetandike kubanga ne Father okwewulwa ku kkooti nti bamuwa bailinze awutu naye bwe bajja bwe bamutambuza nga ffe tumanyidde ddala nti Father ali innocent. Tetuli kkooti tetuli balamuzi naye tumanyi nti Father ali innocent. Bino ebisango babimuteekako buteesi, so tusanyuse nti bamuwadde ennaku ezitali zaawala. Kinajjukirwa nti omukulembeze w'eggwanga bwe yali akwasibwa ebyava mu kulonda kwe yawanguliramu okuddamu okulembera eggwanga lino erwakitula yategeeza nga bwe balina munnaddiini gwe baakwata mu bitundu by'e Masaka olw'okukolagana ne Kyagulanyi wadde nga teyamwasanguza linnya era yamwogerako bw'ati. When I met Bishop Jumba here some days ago, we had arrested a priest in Masaka because he was involved with Kyagulanyi. They wanted me to release him. I said, no, you can't release him. You can release him if they tell the truth and they stop. Because that our interest is not to punish. Our interest is that they must stop doing this and never do it again. So all the traitors, this is free advice from me that please stop what you are doing because we know everything and you will not do it. Either peacefully or unpeacefully, we shall maintain peace in Uganda. Kati tekimanyiddwa oba ng'ono gwe yali ayogerako oba waliwo omulala.